nali escort nze nalina effujjo lingi eyali tadduumira kintu kugambye tugambe engeri nabeeranga n'abakulu nga bembeera nombabuli ekino bakikola ki ne bakkiriza naye twabeerera mu Kampala nali sergeant naye nga nze ndi playing abantu ku food and beverages naleetanga abantu ku fairway naleetanga escort ku radio Uganda wano abakumu ali ku parliament nga nze gwe babawa nga ne patrol nga tena abakulu tebazirina ng'olwokumaani nga ndeeta bakuzesa bagenda okukuma Kampala 11 yali ekuma Kampala bwe twaviira Eyumbe ng'ani agikulira chef ali era n'abaana bagenda ku escort ya muzeeyi nze nabalonda Bakadogo abagenda ku escort nga president nga tumaze okuwamba mu 11 simwe baava era n'abamu baje bali oli babuuza nze nakola list eyagenda oku escort nga muzeeyi nange bali banjagala nze neŋŋaana nali nkoyo ku escort ne tugende Koboko Fande Moses ali nga ateesa okuva mu ki ne ba chef ali era chef ali yali evuze nafuna accident muzeeyi nalagira ne bampita ne bangamba sigama nti chef ali yabadde yevuga ngane tibadde bavuga muvuge kati waliwo omusirikale omuyita Kyakabaale ate omusirikale w'Obote mu kunywa omwenge era bamutta ku olwo naye ono yamukuba essasi kati bwamutta olw'okwagala okuteekawo siyaasa Kyakabaale yattibwa bamukuba firing squad bazzemu bali amaki baadde bali mu kunywa mubutategeeragana ono oba yamulangira ki ono namukuba essasi era Kyakabaale yakuba firing squad kwolwo lwe yattibwa lwe bajenga 19 eyafande Mande Kano Mande era nze omu Lwijema be yabuuza nga bamaze omuteeka ku muti ani awakanya okutta ono nze nasooka okwanika omukono ng'owakanya nga mpakanya okumutta lwaki ng'owakanya anga sagala batte Kyakabaale kuba nali mumanyi ne buli yawanikanga omukono nga bamugjayo ne bamugaa kujja mbere nga talina kiyabadde kwogera kujja mbere nga babayitayo Fande Lwijema yaliwo Fande Kagame yaliwo kwolwo bajenga 15 ya Kano Mande era bamala era oluyimba Afande Lwijema lwayimba nga asibye pistol nga yambadde special force bw'olaba obwana obuto bwali buyimiriddeawo ebbali nali nyambadde engoye emmyufu nga nsibye essaawa ku mukono nga nina akakofiira k'amagye lwe Lutalo kyasinze okutta amagye ga Museveni mu ndowooza eyange olukyasinze okutta abasirikale abangi Mbalala ne Kacumbala nga Embaale nade sikotinga Kafuleeka ne tandika okwa advancing tufulumaawo tandika okulumba bali batwadde kuba kololo fe ne tukkirira mu Masiro ne kuweridde nankula tujje Makerere kati batutuukaawo ne bayitawo ne batuyitako ko ya Afande Kafuleeka ne tujja ku mmeesi eno nga ku Bulange fe twakuba yali officers mess ne kyagijjukira na bulungi ne tujja ne ku Bulange awo ne tukkirira twatuuka Kabaka nja ku laundi ya Kabaka aye ne batuwesa ne tuddamu ne tudde eno wansi kati ko yafeemu olwo bagireeta okuleeta omusaada wali ku Uganda House musaada kiki okuleeta obuyambi ko yaffe yaddi koyi tujja ku Uganda House nga balemeddwa okuwambawo olwo bakubye APC asadi ze yali ezze nazo ze bawambire Masaka 7 yali ewambye Afande Kyalugonza bazireese baleka nozikosa yazo bati bagimanyi buki loza bulungi ne masiga bayino zikozesaako zagaba weddeko twasanga zinyokezi biri nga bazikubiddawo fe ne batwambusaawo ku Radio Uganda ne tujja ne compound ne mu Sheraton akakomera kali tekaliiwo ku Sheraton ne twambuka ne tuwamba ki State House eyo eyalutwa nze mwennyini nafuna n'ebigoye byalina bya bbulu nga biriko n'ennyota ebijegerawo walutwawo kati ekira Afande Lwijema ajja n'omugenzi Bwende yali escorting wa brigadier Segawa Mwenge era waali bayagala olimubuuza nga waliwo ekifaananyi ky'Obote kibaali bazimba ku kisawe ky'ennya Kisalala ekyakatatumba nga alina okitakawo nandi mayini bakikube kati baleeta amagye tubeera ku kisaawe awo abantu batandika okutawanyika bavaawo ziba ziwera saa 7 twalinze abantu bakooye lole y'amajejja kwaliko amagye tugiraba abaana mbagamba emmotoka tugikube ne bangamba tatewo tetujja baswa ne bagamba tugikube ne bangamba kweri ne mbagamba tutagikuba bagenda kutta mufu tugikuba baliwo bajja okugira ne nfubutuka ne nkube essasi lyakola ki eryasooka ne tugikuba ne tubatta
Fande Rujema agenda okujja. Ne Bwende, ne Leti Kamomo, ne bagamba nani alifanya hii? Abane bagamba Tadeo. Fande Rujema yali yanda bane mu kutambula eno nga tuve Bulemezi. Ngeje nabere yajjanga natutunulya nampita n'okumpita nangamba we nayo ndiyo nani nangamba ne mga Tadeo. Era nadamu nampita nga tutuse ku mulima gwa Bikoi, nadamu nanetegereza. Yampita emirundi ngena. Kati awo nangamba leewo weni kopolo. Nampa buvi bumeka? Bubiri. Rejema ya bukuwa. Nangamba kutoka lewe ni kopolo. Nembeera kopolo. Nga nabuvi bumeka? Bubiri. Bubiri. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kati waliwo gwe bayitanga Apollo maarufu. Apollo maarufu era twali naye n'embalala enyamitanga naye wonna nja bituukako. Kati Apollo maarufu andaba waliwo mulaba muyita Tebesigwa ngenda otegeera emyaka gyange nayingira nina emyaka 9 embuukiro nga 31 Desemba omwaka guno mpeze emyaka 5. Abantu bagenda ne bagamba abaali bakadogo kati bayina envi emyaka kati balamu emyaka 5 nga Museveni atufuga mu nsiko. Obeena nzwe nayingirira. Kati boteka ka 37 je emyaka 4 mumeka mugumu. Kati nzira mabega nzira maaso. Ugenda maaso. Kati nina omwana omukulu muwalange nasoko kuzala ine emyaka 28. Okay. Kakati nzira mabega. Oleta abaze ya togamba kadogo. Kakati oya agamba byennyumya. Njagala omuntu agamba nti yali mu nsiko. Ajje nga byennyumya we yaliwo ampakanye. Twali mu ngoma nga ambula mali wale muyita Kifuufu. Siyo yali Benoni Tumukonde. Henry Tumukonde nga mwali. Nga IO akyali mulamu. Waliwo bayitanga Dr. Kanyalwanda nga yevunanyizibwa ku ddwaliro. Kyatuuka yali Os Company. Suicide yali omwo. Leti Isima bonna baali omwo. Oyo gundi yamuttala kwena. Sebbi. Naye yali mulwanyi. Twali ne Baleti Kaliisa nga yali muwavu kataina nangatte mutukanga ebigere bino by'omaaso byakyama biti. Yali musajja Munyarwanda. Ne tumala bwe tubeera mu football olwetuma Apollo maarufu nanzijawo. Nangamba Tadeo Mainti. Nangamba kyatuka nagamba kwesi ku mwana ono. Kali nga ntambula bwe batambuza ngomo mu town Nyakasanga. Kati okuba nali mutonga nine mundu Batebesigwa nga abantu bampa sente. Bantu bawanga bakadogo sente. Nze bakunganyanga sente ne bazimpa. Yakyogera. Nze bampanga sente. Kati okuba nali simanyi bya sente nga abantu bazinzijjaku. Ate ngenda gula ki? Wali. Simanyi kye ngenda gula pale nayambalanga bumpi. Wali wetaaga ki kyakulya kyakunywa. Oluusi n'ebyokulya twalyanga simanyi byalingawo. Nze sanywako kusigala. Sinywanga kusigala, sinywanga kunjaga, sinywanga ku mwenge. Ani benescotinga. Kati nze omanyi abantu abasige kyabaletyanga ndozo kuyiga sigala nkolereza. Nenze bwe yaŋŋamba nga nti njagala muliro nga ndeeta akati nenkamuwa neyekolereza. Ate kyanyamba nnyo nti abantu benescotinganga baali bafujjo. Nze natambulanga ne suicide oyo nga ne bw'aba atambula akati ne kamusuula. Manya line moja okutambula bwati ekibaliga bwati nga tambula speed nagwa nga bamenya omuggo nga mukuba ekibira ekyo kimusudde nga mukwata abagenze kusawa ngemu muzo kivako sanga 10 mukuba kibira mimi mukuba wana wamusudde byonna binebera mukuba ebimusuna ne mubikuba ne mumenya omuggo suicide kati yanjigiriza ebintu bingi omutima gwange gwali mugumu. Era nze ebintu ebisinga byonna nabigira ku bantu basatu. Suicide, Kafureeka ne Kyatuuka. Bantu alanga ng'omwana waabwe. Kati jukira nvudde eri tutambudde waffe sijjukira wenzaalibwa. Nti bwe ndinnya emmotoka entwala ekasambya. Nentuuka sikyabimanyi mu mutwe.
naye mmanyi nti nzaalibwa Nakaseke ekyalo Kasambya w'enkoma naye nga bonogamba nti nga bwe nvaano nti nzire gye nva simanyi kkubo simanyi ki olwo tuli Lwenzooli kati nze mwennyini nze nadisaaminga Bagemulenja ab'e Katungulu. Katungulu kiri wati bana bali bakuuma ebisolo e Katwe era ne ndaba n'akayumba akali mu mazzi bagamba basima omunnyo mwalimu akayumba k'ebbaati mazzi makkati. Oli ku Lake Katwe? Lake Katwe ndowooza yeeyo. Kati Bagemulenja ntuukayo baali mbibira ne tubajjako emmundu nange ne ngamba leero kankube ku nsolo. Ne tujja ne tuyita omwo mu nsiko ne tutako Bagemulenja omwo n'atuusa ku kkubo erijja ku nnyanja y'e Katungulu ejja ku bridge ejja e Bunyalugulu waliwo bridge ya byuma n'eye mu Bbuku. Naye essaawa zino ne bw'ŋŋamba simanyi Kasese olutindo lw'e mu Bbuku ndumanyi nti lwa byuma biri bwe biti waggulu ne wa mu mbiriizi nesobola kuzzaayo. Olowooza wamala emyaka emeka mu magi? Anti kati bala nayingira okusinziira we wayingira? Anti nayingira 82. Kati bwe mba mbala we babeererawo oli abaŋŋamba gwali gwakuna abaalinga Embuukiro abaaliwo abamu waliwo ne bamuyita Nyanzi babeerangaawo baŋŋamba nti ebiseera ebyo gwalinga mwezi gwakuna bwe twavirawo okudda eno. Kati nange ne nteekawo ennaku z'omwezi nti 25 okufuna kye nteekawo naye nga swaga nti ennaku z'omwezi waliwo era azimanyi. 89. Ovaamu 89. 89. Nvaamu nti era byonna nja kubituukako. Kaakati bwe mmala nze nadisaaminga abo ne batuleeta tetwakuba zaddukanga zaddukanga nga tulina emmotoka tuyita mbwe ne binema ne tugenda tuka ku gundi y'e Katungulu saabakalirira ebyennyanja ne tubiryako awo ku nnyanja ne tusomoka bridge ne tujja e Bunyalugulu. Waliwo eggombola ku mukono guno waliwo akayinja mu maaso olw'ekiti ekyali ekikalu nga we tubeera. Era nze mwennyini nze nadisaaminga abapoliisi b'e Bushenyi nze okubajjako emmundu ne tubalumba tebaalwana anti ffe twagala mmundu ne batugaa poliisi baagala okujja ati nga tubatuuseeko nga tebakyasobola kulwana ne bazituwa buwi. Ebiseera ebyo nali siirina anti nali mukulu kati ng'ekitiibwa kye bawa oli mukama wange kyatuuka nange kibakola ki kye bampa engeri gy'oli nti gwe bodyguard w'oli. Kati nange bantwalira mu mbeera efaanana etya kati kiringa abaali bakaabasirikale bakaafande nabo twabayitanga baafande oba musirikale oba si musirikale eddala mukama we lyabeerangako nawe eryomuyita kati naffe bwe tube twalinga. Kati olw'omutima gwe nayina ne tubeera Bunyalo tubadisaaminga ne tukomawo. Kati tukomawo batuyita kati bagamba olwatwali e Kasese mu 85 oba mu 7 sijjukira bulungi bagamba Obote lutwamuwambi. Kwana uli abagamba nti gwa 7 ebiseera ebyo 85 nga tuli mu Bbuku awo oba gwali 85 bagamba sibijjukira bulungi ne bagamba Obote bamuwambi. Tugamba ndowooza otwalukoze eki naye nga tefuna bagenda kudisaaminga bali. Kati ab'e Kasese abamu baagaana okuwanika ne babagamba bagende abatayagala bagende ne bagenda mu magye g'embalala agali mu Simba n'ebyokulanyisa byabwe abagala bakole ekyo abatagadde twegattako. Kati ffe abaali wano ne babadisaamu ne bajjako koye abamu ffe twasookayo ne baleetako enda ne zingira e Kasese ffe ne tugenda eri ne tubeera Bunyalugulu kugombolola ne tuvaawo ne tugenda wa eri gye ggambye ne tudisaaminga ab'e Bushenyi ne tukoma tuba twakadda ne tujja ku Lwizi ne tujja e Mubuku ku Lwizi manye ne tujja e Mubuku awo waliwo amazzi agayita mu lutindo lw'e Mubuku. Kati waliwo omusirikale w'omuyita Kyakabaale ate omusirikale w'Obote mu kunywa omwenge era baamutta ku olwo naye ono yamukuba essasi. Kati bw'amutta olw'okwagala okuteekawo siyaasa Kyakabaale yattibwa bamukuba firing squad bazzeemu bali amaki baadde bali mu kunywa mbu tategeeragana ono oba yamulangira ki ono n'amukuba essasi era Kyakabaale yakuba firing squad kwolwo lwe yattibwa lwe bajjenga 19 eyafande Mande Kano Mande. Era nze omu Lwijema be yabuuza nga bamaze omuteeka ku muti ani awakanya okutta ono nze nasooka okwanika omukono. Owakanya
nga mpakanya okumutta. Lwaki ng'owakanya? Anga sagala batte kyaka balikuwa nali mumanyi. Ne buli yawanikanga omukono nga bamujjayo ne bamugaa kujja mbere nga talina kiyabadde kwogera kujja mbere nga babayitayo. Fande Rwigema yaliwo, Fande Kagame yaliwo, kole bajenga 15 ya kano mande. Era bamala era oluyimba Afande Rwigema lwayimba nga asibye pistol nga yambadde special force. Bolabo obwana obuto bali buyimiriddawe bali maaso g'obwana. Nali nyambadde engoye emyufu nga nsibye sawa ku mukono nga nina akakofiira k'amagye nga nina emmundu. Lwokuba ekifande bw'obanga musobola okisikaninga obulungi mulindaba era awe yali twali mu bbuku. Bwe baamala ne n'ayimba awo wennyini olwo luyimba lwolaba lwe bajenga 15 eyafande mande. Kati kyatuuka afande kyatuuka bamutwala yescotingani mande manya abeere twice wakano mande. Kati nze Kafule kaŋŋaanira ansigaza anzija ku kyatuuka olonziramu okubeera escort 1 wakafuleeka. Kati daada eyali escotinga kyatuuka afande Shefali amusigaza. Kati Kano oba Lieutenant Kano amusigaza abeera escort 1 wa Shefali. Kati bwentyo bwe twasigala muki mukoyi. Kakati bwe tumala Afande Rwigema teyawuliriza nsonga zammwe. Anti kati bale kyagamba. Yagaana yambuuza sababu ne mugamba afande operation ne bangamba unajua operation of conduct ne mbagamba ne bangamba zisome. Nenzogera. Ne ngamba mtu kama naua mwenzi yake wanamuua. Nambuuza nga sasa huyu aliua na ne mugamba afande huyu aliua adui. Senga nali mukulu. Nali nange ndugenderamu. Bali bobote naye nga bakulosinze. Kali benayogera adui. Ate nga batwegaseko yanga bosirudye kuzungumza namala nyingine anti adui. Awo ni wenzi yetu sasa. Abafuse banaffe. Era kyakabale yattibwa. Era kwolwo bampa Phoenix Code omugga gwajjula. Ogwa Ruiz. Lwaki gwajjula? Simanyi. Amazzi gabeera mangi nekatekana okujjula eno yonna. Gajjula gali gakulukuta obuyinja bubeera mu buyinja bwetu tegaba mangi nnyo. Gwafuukuuka n'obudde ne bukyuka. Sijja kukulimba. Era bwe twavaawo waliwo ne bannamawulire abansanga ne bambuuza kwa bu video busimanyi gye baabulira. Ne bambuuza katuvaawo batutwala okuba Mbalala. Naye nga tugenda kuba Mbalala teyali yakubwa. Olwo abayingidde amagye Fort Potro Kaseese abadde bakola training babaleese naffe naye nga tebalina muntu bagenda zijjawa Mbalala. Tutuuke kati emmoroka kati gundi yaŋŋamba afande Kano zaaka abadde mu CMI endooza ali Ethiopia yaŋŋamba nti Byakatonda ojjukire twaleka emmotoka e Mbalala kuba nali simanyiiwo nanga twazireka ku masomero ga primary Kashaali Rubaya Itala bwe twaleka emmotoka ne tuddusa bigere mpaka ebihalwe kukuba eriva Kampala otulumbye Mbalala olwo fitinisi eyafande mande yali ino okuba mu town e Mbalala kuba eno nga kukuba eriva Bushenyi kuba na wali prison. Kati ffe ne nainisi eyafande Kyanda ne tulumba kati nga tugenze bali bagenze kuwanika waliyo gwe bagamba yali akoze program mita Lieutenant Mase Bituula oba ali mu kibiina bana abanakosa aba Uganda daga bali babeera mbala kisomo bali bakole atali omuwandiisi wa nakosa naye muganda woyo yali Lieutenant wali mita Mase Bituula era bo bomanyi omuwandiisi wa nakosa ali mukulaga. Kati yali akoze leeke kumbe ekiro baleesa abanyanya ffe tetwakola ki tetwamanya waliwo radio call eno tuge bano bagenze kuwanika batwe mundu tuziwe baliwa. Kati ffe twayita side ene Wantenge eno ku main gate olwo bwe bali bajenga 15 koyi yaffe yali gye bayitanga ekoyi yakyatuuka bagikyusa erinnya bagiyita Dikoyi Danger Company. Ye Dikoyi era koyi gw'olya Dikoyi omulimu gwayo birina n'amanya nze simanyi anti ekoyi yekulembera ekoyi bwe babeera abantu bogamba nti bano beneesiga be bakulembera. Kati bwe birema Dikoyi nejja gye bayita destroyer Danger Company malawo ekisigalidde
ne bagikyusa erinnya ne bagiyita Dikkoyi. Eri nefuuka ki Ekkoyi. Yaleeti Magala. Kati bwe tugenda ekase bwe tugenda okukuba Mbalala. So zakyukanga. Bazikyusa mannya naye abakulu zasigala ze zimu. Kati bwe tugenda okukuba Mbalala ne tusimbula twadduka Buddusi zesobola kubulira nti saa mmeka ne bwengerageranya twatukawo saawa ng'emu. Sasa erisooka pa ne bakuba omwana. Twasangamu baasi ezo kumbe zaleese abanyanya. Ne bakuba omwana wammwe. Emundu netokota tetwetegese bulungi timupanuwe bwe muti twatuka tutandika okufrankinga gundi yali yise ku mukono gweri waggulu gundi 9C fe tuyise wano ku main gate wano ngovudde ovene Kampala woyingirira bwoti kati fe basinga tukubira wano okujja wano side ya main gate side omukono ogwadde obuyimba obuli awo okutuka bazibira Coca-Cola twali tutuuse bazimba Coca-Cola kati ne tuyingirako mu barracks katono bwe tuti ninga olwa katimba awo ne batulemesa bano bali bakkiriza okwanika kati abanyanya bakyusa programu z'abaliwa ez'abali betwasangamu tujja bakuba kakati awo tutandika okulana tubatandisa okudduka embeera eganyi ne batugamba temudduka afande Rwigema asigaddeyo ne tudda buto abaana abasinga bwe bafiira so afande Rwigema mwali mu mwesiga andi bagamba nti afande Rwigema asigadde turudi nyuma tetuyinza muleka kati awo kati abasajja baveeri awali side ya Coca-Cola bava mu town Embalala bajjemu esaati omukono ogumu tulowooza Ekkoyi yaffe ya fitness ne balyoka bakuba Ekkoyi yaffe ne bakuba naye waliko abakonjo nawuli omukonjo agamba munne n'agamba abakonjo abambana abakonjo masatu ende Embalala yalema masatu ende Mbondo Embalala yalema ne badduka mu maje abasinga bwe badizaatingira ne badduka mu ki mu maje ne bagenda kati bwe bagenda ne tusigala mu mbeera efaanana etya bwetyo ne batukuba Wandera awo yafiira nabala bamukubye omukono ne bamwesigamya waliwo ekinnya kye bali bajjamu amazzi twali ne Leti Kaweesa bakibudde abantu bangi bafiira awo amajama lwe Lutalo kyasinze okutta amagye ga Museveni mu ndowooza eyange olwo walabako olukyasinze okutta abasirikale abangi Mbalala ne Kacumbala Embaale wano nga tuwamba Kampala twafiirwa abaana ndowooza baali bibiri mu D1 ne D2 Mbale bamuyita Buluhani mulala bamuyita Katongole yafiira ku mugizikiti gwa Bamadiya njabbe tuukako naye nga ekiseera kituuse akati bwe mmala bwe tumala okuba Mbalala ne bigaana ntuwezirooyinga bagamba twatuukira Ibanda nze sobola kugamba nti neba abanyumi bagati bali Ibanda ku ddaamu z'amazzi we twatuukira akawungezi saawa emu naye ng'owanda booti amalusu booti musonyiwa okuwanda ne gagoberera ng'ewuzi nga ganaanuuka enjala omusana tewaliwo kulya tewaliwo kiwabula emmundu waliwo omuvuka gwe nali mbeera bali bamuyita Kayiira era akubaala pigi yafiirawo yali mukwano gwange nnyo nava nali mulese mu Lukoba nansanga mu Nkuluma ne bajinga Devens tujja naye yalika oyo saagala kwogera byali mu nsiko bireeta okusasamala ebyo sijja byogerako kubanga waliwo bye batatukiriza kukola ki kwogera yinza okwogera omuntu yafiira mu nsiko nga waliwo muyinako oluganda n'owabira gavumenti oba nogaa wuuna ampadde obujulizi nga sina kyakukola lwokwandira pulezidenti yagamba otobe bwe lwaggwa buli mwasonyiwe muki oba yabyogera nange bwe nawulira kakati bwe tumala abatukuye Embalala ne bigaana ne tudda tulina we twasooka tukuŋŋaanira ne tubeera awo we twabeera ne tuvaawo ne tudda kati Kamomo yera oswa Bikkoyi atanziba Kafuuleeka andeeta mu kkoyi ye tudda waliwo wali Kalitunsi awo kati ekirafande Rwigema ajja n'omugenzi Bwende yali escorting wa Brigadier Segawa Mwenge era waali bweyagala oli mubuuza nga waliwo ekifaananyi ky'Obote kibaali bazimba ku kisawe ky'ennya Kisalala ekyakatatumba nga alina okiteekako landi mayini bakikube kati baleeta amagye tubeera ku kisaawe awo abantu batandika okutawanyika bavaawo bwe bavaawo ziba ziwera saa 7 twalinze abantu bakooye lole y'amagye ejja
kwaliko amagye tugiraba abaana mbagamba emmotoka tugikube ne bangamba tatewo tetujja baswa ne bagamba tugikube ne bangamba kweri ne mbagamba tutagikuba bagenda kutta mufu tugikuba baliwo bajja okugira nenfubutuka nenkube esasi lyakola ki eryansooka ne tugikuba ne tubatta Lwijema agenda okujja ng'emirambo girwa afande Lwijema agenda okujja ne namuyita Lwijema afande Lwijema agenda okujja ne Bwende ne Letikamomo ne bagamba nani alifanya hii abane bagamba Tadeo afande Lwijema yali yandaba ne mukutambula eno nga tuve Bulemezi ngejina bene yajjanga natutunulya nampita n'okumpita nangamba we nayo ndio nani nangamba ne mga Tadeo era nadamu nampita nga tutuse ku mulima gwa Bikoi nadamu nanetegereza yampita emirundi ng'ena kati awo nangamba leewo weni kopolo nampa buvi bumeka bubiri Lwijema yabukuwa nangamba kutoka leewo weni kopolo nembeera kopolo nga nabuvi bumeka bubiri kakati bwe mala obufuna nange nenziramu ki amaanyi nesaawe bwati nti nkulira bano wabula nze nali mubesikooti kubeera buli wensanze mbeera n'abakulu bano naye nga sina koyi bwe ngenda mu koyi nfiitinga nayo naye nga sina deployment nti mbeera mu kampani naye nali esikotinga baki bwe bagenda kugundi nze sigenda okujja nga ntambudde ne mukama wange kakati ate Kafuleeka eyo nga mission ewedde addamu n'ansimayo ne tudda kale ne tuyita mu luti koyi yaffe ya Dikoyi bali ne basigala eri mu luti kuliko erigenda Embalala erigenda Kabaale ne tusanga ya adui ne tumukuba ne tujja mpaka Nyamitanga ne badduka ne bagenda mu town ne tuwamba omusajja wale muyita Ham wale omusajja wale muyita wale wamuyita Kule yali musirikale twabajeyo Kasese yali mukonjo wale mulago bayitanga Beti yali mukazi Hamu yali musirikale ne tumuwamba kati ngogera kutuka ku masomero g'Enyamitanga ayina akasaka ke yayingiramu awo nze ne mulaba abana bali bagenda mutta ne mbaga temumutta ne mbaga n'okuttaani Hamu ne tumuwamba era n'antuuma n'erinnya nga mpita Emmanzi Emmanzi kitegeeza omuntu akuyambye nangamba Emmanzi nantekako Emmanzi ya Uganda nampita Emmanzi ne tugana okutta Hamu ne tubeera naye era teyagenda teyalipotinga bali wadde musiba ne ngamba afande Kafuleeka n'asigala mu Koyi ne tubeera ne Hamu ne bamutwala ku headquarter ne bamugaba mu Koyi endala teyatusiba na kusibwa era teyaddamu yagenda baso na kulwanyisa ate bali be yali nabo kati tumala okuwamba awo ku Lwizi waliwo omugga ogusalira okuva mu tawuni Embalala ne tubeera ku ku Lwizi kati fe Ekoyi Dikoyi afande Kafuleeka ne tubeera ku masomero ga primary Nyamitanga Merehiru nga weri secondary kati nga mulimu abaana abawala abakulu naye nga bayita okwagala abawala nze sibikola ki tobimanyi era simanyi nti omusajja yebakana omukazi nga era nze simanyi n'abantu bononefu gye buvudde obw'abaana kati nze naye simanyi muntu kibayita mwali mu nsi naye kati olaba omwana galina emyaka 10 ng'amanyi buli kimu balaba TV akati buli kimu ate ffe bwe twabeeranga e Kasese naawo baaleetanga firimu eza Libya ng'olaba Abalibiya basibye amagulu balwanyisa Abafalansa olaba zantalo ze batulaganga kati ng'omutima gwo guba bakalubya mutima Shefani ng'azitwetera n'atukunganya n'atuteeka mu kibangirizi ne bateeramu firimu oba TV baazijjangayo ebiseera ebyo ne tulaba firimu nobeera ne tulaba entalo za Vietnam nga tulaba Vietnam ne tugamba nga gwe mutima gwe tukola ki ne tubeera awo ku Lwizi nga ffe Dikoyi egenda mpaka eno ku hoteli ya gundi ya jeno ya wava munno kuligenda Bushenyi ne tukola patrol ne bayita kukuberya wansi ne bagenda ku mayembe gente ne twetolola nge tugende Kakoba kati eno Kakoba ali emwanyi awali omuzikiti e Kakoba otegeddeyo Kakoba Embalala kati walwadu ne tubagana naye ne tubagobone bateka okudira ddala muki nga bwe bajja okukola patrol tubakuba ne banga tebakyasobola kudda kati Ekoyi yali proof magala ngebeera bihalwe biko yali yitikamomo ina gye yabeeranga eri ebbali nga tulina bwoyinza sala kati ffe nga tutwala mpaka Keberebere kukuba erigende Tanzania ffe tuliwo akati ne tugenda nga twadvancinga ne tusalako tawuni amagye g'Obote nga tegava mu balakisi kufuluma kuddamu Tulumba bwe gafuluma tugakuba nga obulamu bwago bwe batafuluma tetubakuba
kane batekawo enteeseganya ne baba kati ng'ennyonyi ereeta emmere mu barracks kati nga nze bateka nga tebanaba kukola ekyo ko yeemu eya dikoyi bagijjako egende Tanzania okuleeta emmundu shigane zazigenda okulumba Kampala nalina escoti nga kafuuleeka naye muzeeyi nga yagambye abaana abato tebajja kusobola luki lugendo nze ndu Friday tulumanyi kafuuleeka naŋŋamba fande kafuuleeka naŋŋamba taddeewo otaweza mwendo otabaki nensigala ne Brigadier Kalala waliwo Fiat yali agolwa ebeerako ebyokulwanyisa nga yagivuga Brigadier Kalala nga ye IO ne tusigala amagye gaali maanyi nga abaze bayingira amagye nga koyeemu bwerumba awantu erimu koyinga mukaaga nga eba nnyingi amagye gabanga mangi kakati ne bajjako koyeemu gende Tanzania okuleeta ki ffe ne tusigala kati ennyonyi bwe yajjanga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kati nga tujja neggolola ali Mmende nja kuwa essimu ebonooba omwagala. Mmende nabaddeyo. Kati gololo oyo nga yakuba mota abali bakuba mota twali tulina abantu abalwa mukaaga yafa mu biseera bya corona neggolola. Ye nga asitula besplate nga balaba ekyuma kiri ng'eri bwetyo nga ekyo ekyuma ekyo ng'agisitula n'ateekamu ekikompola ng'agenda nayo era ayina amaanyi. Golola mumpi oli mulaba era omukono guno gwakyama tuli naye bwe guti nze nateekako kyaja eza mota nga tetwagala nnyonyi esuula emmere mu barracks obekke kati bwe kyagaana n'ayagala akiwunzike kikole ki kati bwe yagiwunzika bati ne kyenyeenya besplate nemukuba omukono guno kikompola ne kivaamu era ennyonyi teyasuulanga mmere ng'ayina jjagwa ng'avuga n'ampita nga tuli enyamitanga ne tugenda ekeberebere ku lusozi mota we yalinga jagwa ki motoka pikipiki yali ayina kijagwa ekya balalezi ng'avuga nga tuvuga avuga piki radio call message yajja nga tunawona ndege kwa hewa n'asimbula ne tugenda ng'ennyonyi tekkirizibwa kusinga tetula mmere tuseringa ne balemesebwa ne tugenda nga tusembera mpaka twatuka mu kizungu ne tubasalawundinga ne bakkiriza okuteesa babeere nga bawanika kaakati ne bafande sale nabo ne bafuna kati bano ba 50 bwe maze tuwerekera tugenda Lwenzooli ne bagikuba ng'ekoma emubende kwe kwafira leeti musi era nze nawulira ku radio call nga banga bagamba kyatuuka ti Musame kufa era musi nagenda okulaba kyatuuka agamba Musame kufa biseera ebyo atisa ebyali awo saabimanya era bw'oli bayagala kumanya abaaliwo mu lutabo bavaamu officially ndi mukuwa n'oyogera naye abali mu kufa kwa leeti musi era abali mu nsiko abaatuwerekera okugenda mu operation abanga tugenda Lwenzooli nabo we bali ndi mukuwa oliba omwagala akati obulamu bwange bwe butebuze bukola ki butambula bwe baamala ne basalendinga abantu abo kati baamala okusalendinga basalendinga nga leero tumala olunaku lumu lwokwasooka kugamba nti basalendinga nnaku z'omwezi bwezi tobaddi ne batujjawo ne bagamba nti Adui agenda kufa Zaire nga bano tumaze obajjako emmundu ne tuwondooka waliwo ne ziroole zitwali tufunye fobele moloka gitwalabanga Land Rover zonna nga bazitwala olwo Land Rover bazitemye bazifudde jipu olwo kafule kanzi bazifuide madodo we Kasese afande Rwijema afuna accident ng'avuga Range Rover ya red era muzeeyi yayomba kwe ye bandage jolaba ku mukono ng'asibye omukono ng'atambula bandage jolaba yali ina Range Rover n'afuna accident yali avuga era muzeeyi agenda okugenda Tanzania okukima emmundu ng'afande Rwijema afunye eki accident era bagenda na koyi yaffe ya dikoyi Museveni najja ne koyi emu eyafande Drago negata ne basana esanga ya Venice erugaaga ne bawondooka okugenda Tanzania okuleeta emmundu era baamala okugenda baleeta uniform ebikeebi fwe baatuwa plane
bana babaleta amadodo wange ine bikofira nge bya Japan ebirebete mabega abe Masaka kati fe batujjao nga bali bamaze okuwanika uniform bazituwadde nenga zisine entuuka saine entuuka nga sijirina ngabe gandi oluyimba luli afande lujema lwayimba nga sibe pisto ali mu kasati akasale muno ngabo labe suiti wano yali mu buku era botunulwe bwana bwali buyimire buti naine sawa ku mukono wali omusajja alazo okuyingira amaje ya jimpa ya disco ngo jinyiga wano nenga simaina jibala ngosibye busibye bagenda bajinjigiza ntisabo ezitibu zibanyibazwa nga sibitegera mbyerabira era nga wendi awo nali era ne munge emyufu era mwe nali mutwakubira mbalala era lingenda kufira mbalala nali nyimide ku kiswa nga nyimba fukuza na duyi uyo songeni nganda baduyi akola ki nasonga kati omwana agenda okulaba ng'ekikompola kigenda kunkubera olwo kapiteni wa mita luka bwe ndi mukulaga wali omwana yagamba taddewo fanga labe ekikompola kijja nayimirira n'asindika bw'ati n'engweno kikompola nekikuba ekiswa fragment omwana oyo yafa saidi gye twayitako yafa ya dikoyi bana bafira dikoyi mu 11 yasinga okukwata ffe twayita wabi ku main gate twafirwa abaana bangi bakibudde bafira mbalala ya abasirikale bakyasinze okufa bafira awo era ne muzeeyi mu biti byanyumya ki mbalala era namuddamu mu mawulire byalina bye yayogera ne muddamu mu mawulire ga Bukedde nga ayina n'okuba mbalala kwa naliwo ng'omuwakanya ayina kye yayogera ku mbeera yaviirako abasirikale okufa ne muddamu ng'ombuulira ekituufu kwa naliko ku operation nalinda buli ekyakigenda muki mu maaso akati bwe tumala ne batugamba nti adu yagenda fuluma Kaseese ne batuleete Kaseese ne tugenda mu Zaire samanya baluddawa bwera simena Lutalo ku nsalo za bwera ntuyingireyo munda ne tumala ennaku ndowoozeezi nga 2 basi nga 4 oba ndowooza ne wiiki enzo okwayawera naye nga balaba tewalaba kigenda muki mu maaso ne tusimbula ne batuleeta ne tuyingire Fort Portal ku makya ne tuli emmere mu hoteli zonna mu Fort Portal ne bagamba mugende mukule kyakula ku hoteli twagiranga bagenda gisasula ne bagamba mugende kila muntu atafute fasi yakula kyakula akule tuondoke ne tuli emmere twasula tutambula obudde bwagenda okukya bwentegera kati nga maze okutandika okukwata ekkubo ly'ekyengere eryo era nga tuli ku lawundi ebusega twasangawo epices nga ziri mu lawundi y'ebusega eyo mwatambula butambuzi ffe ne batwawulako ne baddirako y'emu yo baali bagireeta dda eko yabeeranga ebihalwe ne bagireeta ne bagigatta ku Masaka twagisangawo ne bagamba eyite mu Ndeeba ne baleeta gundi Sabata kati ffe ne bajja ne batuyisa eno wansi nga wali akatale ne tujja tugwa ku Masiro Kasubi era nze mu Masiro nayingiramu mu Masiro Kasubi mwalimu obukadde abantu abakazi abakadde nga babeera bafukamidde besibye embugo kati abakadde abo nga batugana okuyingira n'engatto omusirikale bamugana batugana bali abakadde nga balina empaka twakampinga awo bwe twava nga tukitandika oku advancinga naye nze njagala okumala okulaba ekiri muki mu nyumba ez'essubi ezo oyagala kulaba ekirimu nenyingira ne batugana okuyingiza emundu abo bakadde ne bazitugana kati bwe nayingira bwendi nenfukamira we nafukamire mabega waaliyo engo ekifaananyi engo nga bagikaza enamba engo akati kyenjogera nkikola kyengo era etunudde bweti nga omukira gwayo ekyusuti kyayo kiri eno womuyingirira ng'etunudde emmanga kati nga mulimu empagi kuliko ebifaananyi nga bagamba kati nga be bagamba nti ono Abaganda nga boogera nti ono bamugalamiza wano balina nga gye boogeramu batulaga bifaananyi ebiri waggulu nga bo tebagayita malaalo nti weyaziikibwa wano naye nga tulaba bifaananyi n'empagi ekifaananyi ky'oyo amalaalo wegakola ki weyaziikibwa kati nenjagala nkwate ku ngo ne bagamba togikwatako obwo bwoya simanyi babuteekamu ki eddagala ojja kufa bwe twamala ne tufuluma tutandika okufuluma awo nga tebanazimba ekyo ekikomera muri mu Lutalo ate mutandise kuyingira mu Masiro twabira abantu batukira amagye gaali mangi naye ne sikotinga kafuuleka ne tutandika oku advancinga tufuluma awo
tandika okulumba bali batwadde kuba kololo fe ne tukirira mu masiro ne kuweridde nankule tujje Makerere kati batutuukaawo ne bayitawo ne batuyitako koya afandika fuleka ne tujja ku mesi eno nga ku Bulangi fe twakuba yali officers mesi ne sajijukira na bulungi ne tujja ne ku Bulangi awo ne tukirira twatuuka kabaka nja ku round ya kabaka aye ne batuwesa ne tudamu ne tudde eno wansi kati koya femu olubagireta okuleta omusada wali ku Uganda House musada chichi okuleta obuyambi koya fe yaddi koyi tujja ku Uganda House nga waliwo ki nga balemeddwa okuwambawo olwo bakubye APC asadi ze yaleze nazo ze bawambire Masaka 7 yali ewambye afande kya Lugonza bazirese zire baleka nozikosa yazo bati bajimanyi buki loza bulungi ne masiga bayino zikozesako zagaba weddeko twasanga zinyokezi bili nga bazikubiddawo fe ne batwambusaawo ku Radio Uganda ne tujja ne compound ne mu Sheraton akakomera kali tekaliwo ku Sheraton ne twambuka ne tuwamba ki State House eyo eyalutwa nze mwennyini nafuna n'ebigoye byali na bya bulu nga biriko n'ennyota ebijegerawo walutwawo era walutwa ne mumuwamba ng'afubutuse agenzi kati ko yemu kati abali bayiseeri mwasanga obuzibu okuwamba waawo twakubagana abadduka ne badduka nga bobimanyi naye sijja kukulima ndi mukwamba lwe yali emmere naye kati essaawa zino zigenda okukwera saa mukaaga mba nfa enjala neffe tetwalyanga waliwo byesikyajjukira nakujjukira omuntu agamba nti yali emmere nga tuwamba abakulimbye ani yagimuleetera twamala ndooza ennaku ezi nga teri alidde kubanga emmere gye twali efootball twagira ssaawa 4 ne tusula nga tutambula obudde bwagenda okukya nga tuliwa tuli ku round e Busega nenze nali ku jipu ng'ate nze gundi atuuza ku jipu ku mupiira gwa maaso kafuuleeka empewo yonna etomeraani esookera ku ggwe kunze kati nga nze ndowooza kirungi kye mbantuuzaamu kumba obulamu bwange bukola ki bwonooneka basookera ku ggwe kati bwe twamala okuwamba amagye agamu gaasula kaamwokya twagatuukako nga gali awo olwo BOBIWINE alina emyaka egi so muwamba nakasero wano tuwamba ati fe baali batwadde 11 kakati muwamba nakasero nga Radio Uganda bamaze giwamba kati radio eno Uganda waliwo koye yajja kati ate ffe tujja kino ekizimbe kyali tekirivo ekiti eno Crest Tower yali teri bweti buno bwate bwa Bruce bwaliko kwaliko byalinga ebibaati nebino ebyeruseyo byaliko Crest Tower kati ne tujjakaawo ne tujikubako amasasa awo ne kwaka bakkirira kati koye enemu koya bikoya yali yaletekamu mu yali iswali mu golfu eje gisangaawo temanyi egikuba ne bagamba musitupige sisi kwa sisi ne balekera tebabakiza kwa advance nga ne kumaawo nedda lyaje kuli afande ba MSG kati awo bwekyo betwakola ki betwamba Kampala ne tugende kolo ne tuvaawo ne tugende Namugongo ne tukunganire Namugongo saba mu bajja wano kati anti fe 11 amaje gonna tusoka tukunganira wa Namugongo 11 si yonna ko izo nanga gye zaali nga chef ali wali ne tukunganire Namugongo awo Saddamu kulaba Lwijema fande Lwijema Saddamu uliranga mu ndamulaba mu kuwamba Naddamu ne mulaba nga mulamu yajjange kololo ne wano najjako ku Public House namulabanga akati ne mukujja twajja naye ne tumala ne tukunganire Namugongo ne tukwata eri ejjinja awo ejjinja mwolekera wolwate olwo tugenda tubutogo baduyi kati emmotoka olwo tambuza ebigero okuva ku round e Busega tukungani tumaze okuwamba tukunganire Namugongo we tusimbula tukwata ebigende ewa kukiira mudde Namugongo kungana nga bamaze ku kikundi ky'abajulizi kyengamba nga bamaze okulangirira ate fe bya radio twali tubimanyi kyo balangiridde fe twawulya sefari agambanga sasa tumemaliza kamata Kampala Kampala imekwisha Kampala tujimaze akati olwo ngeje twali tulina Land Rover yakafuuleka nafunako n'akagaali akobu kaliko wano kalika pinki bakandesiza wali ku banka y'Abawarabu ku Ntebe Road nga nkavuga ani akakulesa bangamba sikamate kintu kya wananchi nali nkayina ne bakandesaawo nali nkafunye nakalekaawo ku awe bweru
wena kaleka akagaali kalina obupiira nga bala bono bali mu kutunda kati obujja naye wano kaliko obujwenge eno n'engeri gye nakafunamu nakasanga eno walutwa wano awo ne tugenda nako kati nengateka ne bakanzigisaako awo kati ne tugenda Makerere ku university awo ne tuvaawo tugendako amagye we gaali Bobo Windows bagamba wa 82 kati yali mutuvuganya namwe mwalwanira muzeyi kati yali mukuvuganya muzeyi yali myaka nasibu ali kati tumanyi kituufu ne Bobby sawe na ali mwana kati ani Museveni mu bintu byateekawo democracy bwe bamuvuganya naye kyasinga okukola ki kituufu ye democracy akati bwamala ne batukwasa eri namugongo ffenna twakuŋŋaanira amagye ga 11C ne tukwata olw'ejjinja kati tutuuka ejjinja ku bridge ffenna twasooka okukampinga tutuuka Gaddafi saagiyingiramu twasanga gundi akubyewo Kiwendo akubye balakisi ya Jjinja ne tawuni y'Ejjinja naye Kiwendo yalavudde Kayunga naye nga naye yali adumira kyati ani yalinga muyeekera bava Kiwanguza ne babawamba ku mulembe gw'Obote ne babawa amagye ne bagendeyo ne Lieutenant Colonel bali bamuyitaani kubanga namulabako bali bamuyitaani mwerabidde agaba ne bakuba Jjinja kati ffe tuba tumalako tawuni y'Ejjinja dekoyi kuleerwe mu tawuni y'Ejjinja amagye gatusangaawo aga advancing okukomawo tukubagana nago mpaka emagamaga nga kwendi ne badduka nenfunayo Land Rover ne twasanga biscuit mungi ne bu uniform bwali obwobote obw'emikono emipya bwali buyina obusalemu wano ne mbujuza ku motoka olwani adumira kwendi tuline kafuule kanange mfunye motoka moroka mfunye mbuzani amanyovuge moroka tujijuza tani sogenda nga nange entambula komanda Taddewo atenda kopo kati bwe twatukeyo bwe twali Embalala bantungira buvyobu bubiri ne babukuwa ne babumpa nga mbwambala bijama bwe yampa akati ebyenjogera bwe boyagala obuzanga afande brigadier Sega wa Mwenge yali esiko twafande Bwende era bimanyi buki nze buli kyenjogera akirungi abamu bakyakola ki bakyaliwo manyi wayogedde RNRO kati RO atogifuna anti kati baagabalanka nenfuna RO Rejema yampa kopolo nga yakuwa kopolo nga tetunala kuwamba nga tetumanyi zine namba tulizifuna ezo namba bazituwa okwawula omuntu kikyalina okubeera then kati owumula oli ku ddaala ki second lieutenant ate era nayo ngenda kubulira era yandetera n'okuva kumpi mu ssomero ani agikuwa eyo basoma nali Mbalala nga ngenza okusoma ne baŋŋamba nga ngenda okujja eno e Kampala ne baŋŋamba Taddewo wafunye eki lanka era ennyota yange ne bagimpa nengenda Embalala byonna nja bituuka amaliriza ebyeno akali bwe tumala okugenda kati tuba okubaganaawo nenfuna Land Rover ne tugenda Kemba nenkoma mu tawuni tugenda Embalala nenkomawo ne Land Rover yange teri ambuuza nfunye ennyota nzambala piste ekoma wano ndika abasirikale nesikotinga kafuuleka teri ajja kumbuuza oli kopolo olwo kati kavinka jeko pisto nina kati zino combat zinajja wali bantungirako ekiwato ekyalinga ekitoji nga bankolera kiwato ensawo eza wano bazizza wano ne bankolera full uniform anyambalako boots obwa green ngera tuweza butakuba salute ngana ngaba officer enyota nze navirako n'obutaddamu kwambala nyota nga tuli Namugongo chef ali yansanga ndi ekyenyanja ekikalu nga nyambadde enyota n'agamba wasirudiye nga nimukulya abasirikale bayimiridde era Land Rover yange bakuzanga okola ki nimukulya kyenyanja mu town y'Ejjinja abalala baliwa nga ndi nabayimiridde abo abasirikale ng'olya kyenyanja ekyo kikalu n'agamba wasirudiye kuva nyota enyota n'azijjawo era Land Rover eyimiridde awo era yagintwalako
oyo Meja Kiza bali bescoting amagale bagitwala ne driver wange ne bagikujjako ne bagitwala ne baginzijako wali otandise fujjo kakati nenvaawo kati bwe tumala okulwana awo tumaze obifuna kati ne tugenda nga tugenda kusingira tawuni y'Embaale waliwo wali ekkubo ly'ettaka naye nga train esalirawo ne tuddamu ne tulwana awo kati ne tuyingira tawuni y'Embaale kati bweyingira tawuni y'Embaale twagenda ku mukono ogwadde ennyumba yali neno bagi bagamba bayi yali district bayi yali kiza sibimanyi oba yali tawuni council bayi yali kiwe twakuŋŋaanira kati ku makya tuba tuvaayo tukwate ekkubo eryo ng'addu yasembedde atuuse waliwo ka bridge vumala okuva ku laawundi kati waliwo ennyumba nnyingi za gavumenti ku mukono ogwa ddyo waliwo akatindo kati maaso waliwo akasaawe awo wakyasinza okuba olutale leero lwatwala abantu abaki lwokubiri ne tulwanirawo ne bagala eti Magala bamuwambi abo bakiza gwe bali bescoting aleti proof Magala tibamuwambi kati ne tukubaganirawo ndoza twatandika okulwana teri alidde mpaka kawungezi 10 kazigenda mu ssaawa emu sajja ne badduka waliwo omusajja bamuyita Boxer yakuba mu kabuliji ako kati sajja n'agenda gyebasa ng'omwana ateekako butesi chain ng'akuba amasasi gagenda kapeti wegati ng'agyebasiza ng'onyinga bugizene n'anyiga bwati naye ng'otunulira naye waliwo batuukanga n'owulyanga n'essanyu mu bulamu obwo kati ng'ebintu by'okufa si bye bituli mu ki ng'essasi eribadde likubye owulira lija cu noga badde bankubye olajja cu kati waliwo obusasi bwe twafuna bali butulika emirundi ebiri nga kalina akatwe wano neeno munda kati nga nze ngenda nenfuna magazine nga ne bwoba oliyina gwe essasi ndikujjako nga bamanyi ndi mwana wa Fande bw'oliremera kati nga akakuba ne katulika emirundi emeka kali kalina obutwe bubiri bali nga katulika emirundi ebiri kakajja ti ne kaddamu ne kabika emirundi bwali kalina nga bakasikako wano langi emmyufu ku katwe njiramu katono nga butusanyusa okukuba bwabika emirundi emeka ebiri nga nze na magazine nga na magazine ngezi oli mu ntalo naye onyumirwa nga butulika emirundi egi ne kaddamu ne katulika tukubaganaawo oba bayita kacumba gye bayita bakacumbaala nga tuvuda abaana bangi bafiiraawo waliwo akateeba akakataali kalungi waliwo ennyumba ku mukono guno naye tawuni y'Embaale ne boŋŋamba nti kalina yiino sobola kusimanyi kuba oligenda Mbaale mpozi nga amaze kulaba kipande kiri ku kkubo kati bwe twavaawo ne bajja amagye gonna ne gakuŋŋaana n'amalaga esitamanyi gye gaava ne tukuŋŋaanira awo ne tuwondooka ne batujja ku maini ya Colansi ne tukyamamu katono ku mukono gwa waliwo ekiro twakuŋŋaanira ne tugenda tugwerira kati erira tetwalwana nnyo kiri awo ne tubeerawo ko katono kati waliwo Leti Kasinzi yali alasimu wa 11 nga bamuwa ennyota waafiira kitawe ngazze kati yali alina pisto kati aba anyweddemu alaba kitawe amusanyukira kati pisto yali agitadde wano kati pisto eno eseseetuka eyitamu egenda eno kati akutama bwati agijjeyo akwate eno yekuba ki esasi oyo Kasinzi era olwakatabo Mr. Wana bwe yawandiika kwali nga Leti Magala amwambaza ennyota baali biharwe bagenda okufuna ennyota nga lwetugenda kulumba Kampala ne babambaza ennyota naye nga tezaali gamba nti obanga buli ayambadde gyewo tu ng'oziraba baazibawa naye nga tebana confirmed nti abaali ku ddala okuva ku captain okudda waggulu tebayambala kuba teri alamanyi kyalina kwambala lyali mu kyemba ne yetta era ku olwo waliwo ne trailer eyakwata omuliro ebyokulwanyisa awo twalirira kale tuvaawo tugenda tulina kuba lye twayitamu eri ettaka tutuuka Atoboyi naye tulina twatambula tugenda tulwana naye nga si nnyo kale tutuuka Atoboyi waliwo akatawuni n'emiyembe mingi ku mukono guno awo bakubirawo oyo Meja Kiza ne bamukutula ne bamukuba entumbwe ne bakuba Leti Kaweesa yali si waffe mugundi waffe Mukoyi yali twayisibwa Kafuuleeka kati Kafuuleeka bamunzijako bamutwala bakolako endala bagenda Kaluma olwo njawukana ne Kafuuleeka nsigala Mukoyi kati Atoboyi teyali nnyangu ng'okusala okuva eno Museveni we yatusanga President Museveni
yajja mu cross country yansanga nyambadde ne kopolo olwo nziza kolanka yange nantunuulira era bw'oleeta video yaŋŋamba kujja apa nenzija naŋŋamba ndeeterayo oluyimba nenyimba wazalendo pamoja wazalendo usindi wetu ni walazima ndo luyimba nenakola ki nga nga nyimba abafudde nantunuulira naŋŋamba otowe nabaluwedde noonya nemugamba muzeeyi nti gye nava sikyamanyiyo naŋŋamba oli mwana wange bwati bwe yakola ki yajja mu cross country batuyita na buyisi nga tuli ku Lutalo afande shefaali netuddemega netunyumyamu naye awo eddama netugenda ekitugumo netugenda kati nga ologolo netukuba bollight ekiro waliwo twasomokera ku feeri nesobola kuga nti twazirinyira wano netusula mu miyembe emingi wali ensirindo zanga yenkana enswera ngekuluma tutwebakanako kati ku lusozi olwo twayitirako bangamba simu balusiba ba Tairos ndowooza bangamba olusozi lwonna balusiba Tairos anti tulwairwanga lulina akakoona nga bwesiritukana ogweri bwoti ku Moroka awo natwatambuzanga bigere okuva eno kali nensanga tulina twasanga Moroka ya 9 singa line mine egikubire bairi balina trailer zazirutingidwa yali ya green kati egwangwene gwe nagambye nasanga agudde eddalu train yali ku Moroka nga mukubye kati land mine netubayitako awo netugenda maaso agudde eddalu ng'omuntu bona okyankala naawunga oyo gwangweno byenjogera bulifuna omukisa yali munkuluma ali bikunnyonnyola mu kiseera ekyo enayinisi akati fene tubayitako kale gye twasanga emmoroka ya Lutalo osobola kugamba nti we wano naye nga mwagisanga era bwe banga erina weeri bwe bakuumira ebikadde noonyaayo ku mukono gwa driver twagibotola wano mu maaso wano ne bayingizaayo omukono ne baggulawo naye twagikubira essaawa eziwera ndooza batandika ogikuba bati n'ebisogi botola olwa naleeta akabazzi netandika ogitema mpaka lwe yagenda ng'egonda nayisamu omukono naye bw'omala ogujjayo bwoti waddemu ne wafunda endabirwamu teyatika zino ezaatikanga obunoga nti osudde endabirwamu nga zino zitwerabamu neyatika bweri yali ya black ya president eye gye yatambuliranga eyo mambuka nesobola kugamba bw'oba omanyi webiri ebakuumira ebikadde genda ojja giraba omukono ogwa ddyo oyisamu omukono nze mwennyini ffe twagiziikula we yali ng'ayamaze okudduka nga yadduse akati bwe bamala tugenda ogiggulawo nga mmakati mulimu endabirwamu tolaba kiri mabega ya black tolaba kiriwa kati netandika okunoonya eno nga bw'ogikuba tena gyeraga netandika okunoonya bana bali bamanye ebyemmotoka bwe bayingiza mukono ne baggulawo kano kalooko kati netwandika okunoonya ngetandika okubotola n'eno nga bagamba mulimu ssente naye nga n'amakulu ga ssente nekyegenda ozigulamu sikikola ki sikimanyi era gwe noonya bakumira ebikadde oba biri ku museum amoroka yatula yali ya black erimu endabirwamu wakati ku mukono ogwa ddyo twagibotola nze mwennyini era nali ngambye bagikuba ekikompola kati ne bajja ne bagamba ne bangamba musyalibu moroka ne bagitujjako nali escort nze nalina effujjo lingi eyali taduumira kugambye tugambe engeri nabeeranga n'abakulu nga bembeera nombabuli ekino bakikola ki ne bakkiriza naye twabeerera mu Kampala nali sergeant naye nga nze deploying abantu ku food and beverages naleetanga abantu ku fairway naleetanga abescort ku radio Uganda wano abakumu ali ku parliament nga nze gwe babawa nga ne patrol nga tena abakulu tebazirina ng'olwokumaani nga ndeeta bokuzesa bagenda okukuuma Kampala 11 yali ekuuma Kampala bwe twaviira eyumbe ng'ani agikulira chef ali yali akwesize akati ne tumala bwe twamala ne tugenda tuyita eyumbe ne batusalira ente Moyo ne tubuuka omusaayi ne tujja waliwo twayingire ne batugamba tuyingidde Sudaani tutambuza bigere kati kuba lye twatuukako saidi ne wali obuyumba ekubo lya ttaka n'eri wali emiyembe ne batukomyawo ne tujja ne tulwanako Lutalo lwasembayo bali banina mu kufumba emmere ffe twagira bali bagituganye teyinza n'okubaamu obutwa naye nga baana enjala bakola ki tunagamba kukufa njaba fadhali ni kufe mara moja baana ne bagirya bwe twavaawo ne tujja ne tubeera eyumbe bwe tubeera eyumbe enteseganya za afande Moses ali okuva mu nsiko nze mwennyini
ffe twalinga ku escort abagendanga ekoboko okuva eyumbe nga twali nyumba nejo okujjako olwekubeera lirikkirira nga olw'omuzikiti gwe bali bazimba ogwakalina naye nakati nebo ngamba ntwala eyumba esimanyiiyo ne tugenda ekoboko Fande Moses ali nga ateesa okuva mu ki ne bashefaali era shefaali yali evuze nafuna accident muzeeyi nalagira ne bampita ne baŋŋamba sigamba nti shefaali yabadde yeevuga ŋŋaane tebadde bavuga muvuge kuba nalina chansi eyagendangamu ebyo by'okukuuma ofisa teyeevuga ebiseera ebyo kati Fande Moses ali bwe yamala okukkiriza n'atutwala ku lusozi omwali emmundu ng'amaze okukkiriza atwegasseeko olusozi nga baalutema munda kati eno ne basimbayo emiti ne bakubako ettaka ne kumerako omuddo nga ne bw'olyetola olusozi tolimanya nti mulimu emmundu kati ne tuyingira nabajja n'atulaga ne tuzijjayo zonna nze mwennyini nali ndaba buli kimu nga tuli nga tuva ennyumba ne tugenda ekoboko bwe yamala okusala endinga soa kujjukira ne batuleeterako omusaala nga tuli yumbe balina sente ze baatuleetera ze soa kujjukira omali gwali mwezi gwakumeka ng'ojja n'ogamba nze taddeewo ne bakuwa sente njagala tukomawo olwaleero esebo tukome ku Moses ali anti kati Moses ali bwamala ne batuleetera ku sente naye nga bazitwala ne tusikuba amatatu kati twava kati twalina abagolola abo nga bakuba amatatu ne bakuyita n'okuba amatatu ngene ne byetuzanya tetubikola ki tetubitegeera bakubako bukubi sente zo kati awe ye paati esooka wenja okutuukira tuva nvanti eyumba okudda e Kampala bwe bulamu bwe najja mpitamu binja bikutuukirako ogenda otya mu Kadogo school ebyo byonna nja bikubuulira ngenda tya mu Kadogo mbeera kitwali nga tuvudde eyumba obulamu bwe bwatambula era n'abaana bagenda ku escort ya muzeeyi nze nabalonda Bakadogo abagenda ku escort nga president nga tumaze okuwamba mu 11 simwe baava era n'abamu baje bali oli babuuza nze nakola list eyagenda okwescort nga muzeeyi nange bali banjagala nze neŋŋaana nali nkoye ku escort nsiibula nebaza waliwo omuntu gwali oyogerako eyaweereza Kalifaani obuyambi twagala abantu ng'abo gwe saategeera nawulira Kalifaani amwebaza ate naawe ne tukwebaza kubanga omuntu okuwa ekintu okitwalire Byakatonda nga Byakatonda tategedde n'okituusa Katonda akuwira mutima ogwo bwe gutyo era ne tukwebaza okubanga ogenda otunoonya programu eyo gye watandika tetwamanya nange simanyi kigendererwakyo ojja kitunyonyola mu maaso kubanga twali yagadde naffe okukola akatabo naye tetulina busobozi kati ebintu bino bwe bisigala ku ntambi mulimu abali bikolamu obutabo abaana n'abazzukulu balisoma kati abantu balisoma n'ebifaananyi nja bikuwa nga bwe twali n'emmedo nafuna naye envumirira abo abagamba nti twadduka mu magye tetwadduka mu magye tetwadizaatinga fe omulimu ogwaffe twagukola ne gukola ki omulimu ogwaffe gwali gwakujjawo gavumenti eyali tekkiriza mu demokulasi era ffe tetulina ndagaano gye twakola ndi bwe tulimala okuwamba tulibeera kino okujjako muzeeyi yatusuubiza ndi bwe tumala okulwana tuligenda okusoma era nali twaliddwa mu kusoma era gye nava tujja okukwatako ebyo nga tunyongedde okunnyonnyola Mukama akunkuumire weebale pulogulaamu ennungi ojja kufuna olwo Sergeant Mwebaza Abibu alina pulogulaamu ya mu nsiko yali escotinga Kagame n'abaagenda okuteesa n'Afande Rwigema Major Stephen Kiza baali awo olifuna omukisa nabo n'obakola ki n'obasinkana baba oyinza okwagala okwogera nabo tukomye eyumbe Moses ali nga nserininga n'okutuwa emmundu nja kwongerako paati nva ntya mu magye ngenda ntya mu kusoma n'obulamu bwaffe buze butambula so tujja mweyongeza omulundi omulala tuwongere okuwayamu naye kwebyo bye tugambye ebisigaddeyo waliwo ebyo ebiriko ebibuuzo lwaki tebaasoma ate nga balina okusoma nti lwaki baava mu magye ate nga baali bakyaliyo so ebintu ebyo abamu be bayita badizaata so ebyo byonna tujja genda mu maaso n'okubanga tuwayamu naye omulundi omulala ate ekigambo dizaata Afande Sale yakijjeewo
omwaka oguwedde kubanga member wa command ayina enkizo ekyusa ekintu ekigambo deserter yakijjawo n'agamba ffe batuyita NRA freedom fighter tetuli ba deserter be bana bavudde majje ga UPDF abe ba deserter bw'ogamba nze nti ndi deserter bajeno abava majje ne bagenda ne mbwanganguse ne bakano ffe tubasinga pusenzi be yasonyiwa tudemo omulundi omulala mubere bulungi mweraba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.